Neyanziza nnyo munnange Joseline Nakibule ne Kawesa Lubwama mu studio A. Wano mu studio B tukyaziza Council Shifura Lukwago, kansala abasinga nga bumumanyi. Tusanze okulaba ku WBS TV. Kalisewo. Council ebintu bino zo bigoberere bya Kampala. Yesewo. Olwaleero olunaku lw'eggulo Parliament yatudde ng'eyagala Lord Mayor batandika okumulonda ng'ava mu bakansala bennyini. Olwaleero electoral akakiiko akakola ku by'okulonda mu ggwanga kavuddeyo ne kategeeza nti okulonda kwaba okujjayo empapulo kwaba Lord Mayor kuyimiriziddwa. Nga ggwe ate ng'obadde mu Kampala obadde kansala okyogerako ki? Ekisookera ddala nsooka okwennyamira gavumenti kye yakoze. Kikwasa ennaku era amawulire ago bwe gazze ffenna gatushokinze kuba twali tugasuubira mu gavumenti ng'eno egamba nti etambulira ku principles ezimu nga zi democratic era bw'olaba abantu nga bagenda mu bumyufu nga gavumenti etuna ne parliament ne bamala nga obumyufu buwedde nga babuza just nnaku 5 tezikyawera na 2 working days kuba balina just lwakuna na lwakutaano banominatinge ku Monday gwe n'oleeta biru n'ogikuba ku floor ya parliament ngebule ennaku 2 working days okubeera nga banominatinga ate nga balina ogisindika mu kakiiko akakiiko ako kakole consultations akakole ne report ekomewo mu parliament babiyise lifooke etteeka litwale wa president asayiningeko mu nnaku 2 kakati nendabira ddala ng'ekikolwa ekyo tekyazze mwoyo mulungi. Ogamba waliwo ekigendererwa waliwo ekigendererwa kati ne bwolaba emivuyo gyonna gyonna egiriwo wali mu Kampala nti KCCA Act yennyini gye bagezaako okwamendinga y'embeera yennyini gye bagiyisaamu luli nti yagenda okufuluma mu ffumbiro nga tennajja kyova olaba nti emivuyo egyaliwo nga si gy'abantu naye nga giviira ddala muki mu Act olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bwali bukontana kati kyekintu kyekimu kye bagezaako okuddamu nti abantu babuze ennaku 2 working days okunominatinga kati amendments mbono zijja oba bakirabye nti nno engeri Lord Mayor gyatabadde mu office ng'ate emirimu Kampala gibadde gitambula ne bakyaba nti kyetaagisa Lord Mayor obutaba mu kibuga. Emirimu giyinza okuba nga gitambula naye n'obuuza gitambula gitya era ne ssente zikozeseddwa ani azigoberera oba zirondoola meka ezikozeseddwa. Oyinza okugamba nti kati nkoze oluguudo okuva wano paka wali fayini luba lunyiridde naye okozesezza meka kuz'omuwi w'omusolo kati gwe buli lwobeerawo nga teri akuba ku mukono kitegeeze n'abawansi b'oyongerako kola ki okunyigiriza ate nga ffe tuliwo kubeera ddoboozi lyabo abatasobola kweyogerera ffe tuli maloboozi gabo abawansi. Council njagala kintu kino obadde mu ebintu byonna obadde obiraba obadde kansala bakansala abasindikibwa ku KCCA basobola okuvaamu Lord Mayor oba bali ku mutendera gwa Lord Mayor kuba bakansala abamu twabawulira mu byalo ebimu nga tebasobola na kwogera wadde oluzungu tebasobola na kulayira mu luzungu. Kampala kye kibuga ekimu kyokka ekiri mu Uganda era ye capital city so bwe kibanga Uganda nsi ng'erina ne capital city yaayo kitegeeza nti ensendera zonna ziba ziri recognizing nti Uganda gyeri ne capital city yaayo baba basuubira omukulembeze wa capital city oyo okubanga mukulembeze asaanidde tosobola kuŋŋamba nti kansala akiikirira emiruka ng'ena agenda kujja yegatte ne banne muveemu Lord Mayor agenda okukiikirira Kampala yonna kwegamba mulimu ekigendererwa nti olw'okuba tubadde tufaayo nnyo ku bantu ababa bakulonze ng'oli answerable gye bali kuba baba bakuwa akalulu kati balabika baba baagala kumugjawo nga gwe olw'okuba bakulonze sayidi zaawo oba emiruka gyo nga giringa 3 oba 4 oba 5 kati bali abalala ne bw'otabafaako kubeera ne bw'oddamu okwesimbawo era tebagenda kukulonda obeera ojja kudda eri mu bali abakulonda okusooka olyoka ofuuka Lord Mayor naye nga nze kyensuubira nti constitution kyekitabo ekisinga ano mu Kampala oba mu Uganda ffenna kye tugoberera nti power belongs to the people. Obuyinza nti buli mu bantu. Obuyinza buli mu bantu. Kituufu. Era bw'otunuulira wano mu objectives eziri mu constitution yawe ekitandikira n'otunuulira principle eri ku democracy democratic principle egamba nti buli muntu yenna ajja kubeera n'obuyinza obulonda abakulembeze be ku buli mutendera kaakati obuyinza baba nga babugjeeko abantu okwerondera Lord Mayor waabwe kitegeeza abalwana constitution constitution yemu etugamba
nti bwe wabeerawo omuntu yenna agezaako okulwanyisa constitution oba okugimenyaamenya kitegeeza nti ffe nga bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okugirwanira okulaba ng'esigalawo. KCC Act gye bagezaako okuleeta oba okukola eri wansi wa constitution. Era constitution egamba etteeka lyonna erinaabeera nga likontana ne constitution libeera null and void, libafu nga terikola. Okay, council olw'obudde twagala tufundikire. Njagala otegeeza bannayuganda ne bannakampala nti singa etteeka lino limane liyitawo kansala nga bagenda olonda Lord Mayor nga mwe bannakampala mugenda kukola mutya n'obubaka bw'obusembayo ofundikirirawo ffe amaaso gaffe gabalaba abali mu parliament n'abo abatudde mu kakiiko ako akagezaako okutunula mu nsonga ezo. Uganda era bane bannakampala balaba nti obuyinza babujje ku bannakampala bokka. Lwaki? Era tubalinze nti ne bwelina balifuuse etteeka nga liyise mu kituli ffe tugenda mu kkooti nga ba lawyers abagala democracy ne human rights abazirwanirira. Obubaka bw'obusembayo council. Obubaka bwange nsooka okwebaza bannakampala bonna abatubeereddewo era nga nze agenda obbakikira mu palamenti abakyala bonna ab'omu Kampala. Mbeebaza obuwagizi bonna n'abaami mu nnonda nammwe mbeebaza obuwagizi bonna bwe mumpa ne mbakubiriza mubeere bagumu ensolo ku kizigo kweri oba tutya kijja kuggwa. Tweyanziza tukyayako mu studio za WBS TV. Oyabadde kansala Shifra Lukwago mu kiseera kino nayagala bwa MP akikirira abantu b'e Kampala abakyala mu palamenti. Nze Serunyigo Abakali kambazeeyo ewa munnange Joseline Nakibule ne Kaweesa Lubwama bakongereyo n'amasunsule.